mwabawumba tuutu waliwo ataakirabye ababadde baagala okuba muganda wa Waiswa Mufumbirwa muli basiru nnyo kambavume ku TV basanze muganda wa Waiswa nga balowooza bakuba Mufumbira banaye baafaanagana kubanga baafaanagana nnyo era Oweekitiibwa Mpuga ne His Excellency Bobi Wine bamusanzeewo bwe muba mundaba ku TV kuno buli omu aveeyo avumirwa ekikolwa ekyo ekyokusanga omuntu namutukolako kye bayita violence bamusanze ku shero nga nabadde bajja Muganda agenda kukiika mbuga moreover bakoze ekikolwa ekyobusiru mu makanzu kyokka nga ate bali mu kuswaza mukama waabwe mukulu Mpuga kuba ensi emanyi Mpuga nga diplomat ne bakwata omwana ne bamugamba gwe lwaki ovuma Mpuga mu nsi y'ekigunjufu omanyi nze nabagamba nze njogera bimutayagala kuwulira nze sina gwe neeguyamu abantu bawansi temumanyira nga sina kyembagaza bwe nkusabanga akaluluko tokampanga bwe nkusabanga ekyokulya osobola okinyima zinasala okuyimira ku mazima bwe bakubuuzanga who's Bajjo mazima nze njogera ekintu n'onyiiga truth and justice nti kyabadde kya buswavu nnyo mu abantu abawagira Oweekitiibwa Mpuga okusanga Kato ne mumukolako effujjo era neebaza Kato okulaga simbu yakutte bwati emikono ne bamwambula n'enkofiira n'abalaga he was non-violent actually that guys yabadde soba nnyo era mukulu Mpuga avayo ovumirwa ekikola ky'abaana abo kye baakoze okutyoboola ne weyandibadde Waiswa nti Waiswa bwakuvuma mutwale mu mateeka abagunjufu bakola bwe nzija ku TV n'enkuvuma ntwala muki oba naye akuvuma tosiriwala n'oluddiini lwaki wewa right evuma kugambye Waiswa bwakuvuma mutwale mu mateeka Waiswa bwakuvuma tolina kumukoona kwa doli kya buswavu omusajja ayina okugalulira musajja munno oluyi ate omusajja okuvuma kisoboka waki bayita defamation n'okuvuma bwe nga nti n'oludini ofaananga embwa tolina gyompawaabira naye nga mati n'oludini wakwata embwa ompaabira yawula ebibiri nze balina ekisolo kye banvuma nesifaayo okitegera bulungi balina ekisolo kye banfaananya nesikola ki kakati Mufumbiro wabanga akuvuma Oweekitiibwa Mpuga tebakola violence abo abantu basse ekifaananyi kyani neoleza yabatumye ate yinza okuba si yabatumye naye ave yakivumirire ne Bobi Wine mwebaza nti buli wabeera Bobi Wine omulaba osobola omuvuma n'akusanga n'akusiriikirira kibayita amagezi g'omukulembeze nti bwe bapimira okutegeerako ye Bajjo okujja ku TV n'avuma Museveni okuva ku makya ne batamukwata kitegeeza yuwe leader ye Bobi Wine okumuvuma ne bamulisa n'ebisiyaga n'asirika kitegeeza is a leader soko osirike kati mukulu Mpuga respect abantu gye bakuwa a diplomat abo abaana bakutira kifaananyi kyo era vaayo bakangavule ate nga amaze ebbanga avumirira abaana ate ng'omaze ebbanga ovumulira abantu abakola kye bayita violence hooligans that was a very hooliganic action against Waiswa Mufumbiro ekyo kyabadde kikyamu era tukivumira mwenna abakikoze muli bawumba tuutu temusaana kubeera mu public temuddamu kuvumaganya kifaananyi kya muntu yenna kino kitwala wa nuupu okutuuka nga tuli mu nuupu A nuupu B twesanze tewagenda kuba nuupu A nuupu B ngaba mu mbeera eriwo nze Bajjo events bannayuganda mwandibadde mu nsonda sibasabangako ssente mu nsonda esente er'okusimu ogenda bawa essimu yange bateekeko ssente omutwalo nze mazewo olutalo lwa Bobi Wine n'Empuga omutwalo gwaki kumalawo olutalo baguteke ku yange kuba nze navayo midday intimidation manyi nze ndi muvumi bano bagande bati obwana bwa nuupu obuvuma ku Facebook naye mbagamba omuntu yenna wagira olutalo lw'Oweekitiibwa Mpuga ne Bobi Wine oli musiru nzize nga nkyogera kakati baatuse Ssenyonyi yagambye olutalo twaluvuddeko twagenze kuki ku kirala kati lwawedde era omuntu yenna ajja ku TV bakita fueling n'alukumamu omuliro oyo taba wankyukakyuka nze kubanga kuvadde wanu kati bategeeraganye tebanategeeraganye naye bakoze ekintu ky'ekintu ekikulu bakijje muliro kwali badde lukolera Museveni basiizinze fire naye it has been my effort soko mpulirize it has been my effort nina program gye nkola buli lwa Sunday ku beat ebaka ensi n'ensi nze nvayo ne njogera amazima banyiga ne bakola ki abagezi ne bagamba ne Bajjo oyimira ku kigambo kyo kakati nabagamba omuntu yenna bwe wagira olutalo wakati w'Oweekitiibwa Mpuga ne Bobi Wine oba toli wa change
toyina kulaga nti ndi tiimu Mpuga ndi tiimu Nuupu nze mu Uganda eyabagamba nti Lutalo lukolera Museveni nabagamba nti Lutalo lukolera dictator naye nebaza His Excellency Bobi Wine okuwulira omulanga gwange nebaza Ssenyonyi okuwulira omulanga gwange nebaza Oweekitiibwa Mpuga okuwulira omulanga gwange kuba omusajja gwe tulwanyisa is a dictator ali mu kutumalira budde ayagala tubere mu butalotalo bwe buti anyage eggwanga byaweddewo omulanga gwange baguwulidde Ssenyonyi yayogedde ku mawulire n'agamba nti Lutalo twaluvuddeko twagenze kubira. I was very happy era tubuuze Mpuga ate kati ekikulu naye kasajja kati mubuuze mukubira omubuuze kati Mpuga yaluvuddeko kati Mpuga Lutalo alufunamu ki Bobi Wine Lutalo abadde alufunamu ki okitegera bulungi Lutalo lubadde lufula opposition ng'abantu abasirwa batategeera lubadde tulabisanga abantu abajja okukayanira bukeeki bw'eggwanga Lutalo tulabisanga abantu abateyagaliza b'emitima emibi era nze nagamba bannayuganda munnayuganda ategeera don't focus on this small war focusinga ku ntebe ya mwami Museveni tufe kuba n'abakazi ba Kasoli bawamba Kasoli ku Kukuba aba state council tufe ku bali b'enguzi tubafaako tutya nti bw'omanya nti babba essente z'eddwaliro ly'e Lubowa obudde bwe tumala nga twerwanyisa ffeka nga opposition tukube penalty ave mu Uganda tumusuze kye tumusuuzizza tuyiga okayanira ebintu ebinene tuve mu milioni 5 3 atuddize sente zaffe kubanga Museveni ye penalty era ezo sente Museveni bazigabana ne penalty njogera ku TV waddembe okunkola kyonna kyayagala bazigabana ne penalty ez'erubowa bagabana billions of money. That's why kati buli lwe babba sente ne bamala okwekkusa tasobola kukkuta oba takkutanga ntebe tasobola kukkuta ekizibu kya Uganda ye President Museveni tasobola kukkuta era ne mu statement yagamba penalty nze mulagira ekyokukola kakati bannayuganda bwe twaggula obwongo bwonna netubuteeka ku President Museveni ne tudda ku Mpuga Bobi Wine omusajja nga anyaga akola bati abaleka mukayanira milioni 2.5 ye nga ba billions 5 ati kakati investor wa Museveni nagamba nti Museveni ye investor kennyini naye abbira mu bazungu sawa zino genda ng'olina ekizibu ng'olina kalo ng'oli guddugavu nnyo ng'oli gubi kati nze bwe mba nga nze mugagga nina billioni $5 ne wajja akazungu nga kanaku nga kavuga na boda ne tugenda mu office ya Museveni basooka kuyamba kazungu nga nze investor bandese wano lwakuba ndi muddugavu nti that's why tulina okuzuukusa obwongo Museveni yandibadde ampawalinga bano bonna aba-investor abannansi ya amaanyi yandibadde agateeka mu baloko investor nti okola kikankwe tax holiday talina kyafiirwa baba TV saazo bandibadde bagiwa ebirango bya gavumenti bandibadde bakola desastion nga katuboostinge baloko investor bana bawa abantu emirimu abangi ne bamanyi investor omu gobeera nga akayindi osiboga ya obiti kati bakola omuntu wa kale enjeru wa makulu nnyo wa Museveni ne waba talina wasula nti gavumenti abatufuga balina amaalo bannansiko tekinologi ono gyagenza akola bakuze balaba bintu bwe balaba omuzungu abakyamuka era ngo kati kankwaka badi n'oludini bw'oba oyagala okubba President Museveni mulage kale enjeru gwefunayo akazungu ko wali ku street nga kanaku kamasiikini okambaze starting eno gye nyambadde okambaze bulungi okakuba ekikalu ojja kagende keefule ndi kainvesta kaso ate Museveni yafundikira yakawadde ne capital w'eggwanga nti bakola tebalaba bazungu bano abasajja batufuga bakola balaba nte balaba busa balaba miti kati kale enjeru bagitiitibya nnyo era kigambo investor kitegeeza abasajja nga batambudde nnyo ati batambudde babeegomba kati basigaza amaalo balina amaalo mangi bana batufuga si bagezi nga musuubira bafuna bufuzi mukisa kutufuga si bagezi n'akamu anti kakati batufukira naffe bafuga tuli bazonto Bajjo wajja ku TV n'oyogera ati bannayuganda bakulwanyisa kasito oyogera amazima bo bano baagala kwogera bintu bibazaamu ssuubi n'amaanyi tebaagala muntu ayogera mazima kakati gwe munnayuganda yenna ng'okoye embeera embi funayo akazungu oba akayindi oba kakyotala gwe ne bw'okambaza ebiti ogende katulawale wa Museveni bajja nakawera wa appointment gwe n'oludini osobola okuba nga gwe nanyini wa Baba TV ng'ononya Museveni osobola okutwala emyaka 10 nga tokola ki naye gwe bw'ofuna akazunguko n'okambaza gomesi oba n'okambaza essuuti n'obogenda bugenze ku State House na kasero bente bajja kaggulirawo
kwata investor omunaku nga muzungu omwambaze bulungi abasajja batava Museveni bamuferako omuntu yafera kadaga esegali ya covid akasajja kali akazaye akayimira manyi sente zakabakuba akazajja akayimira ne kafera kadaga baba ne sente mu Equity Bank obuumbi nga 5 Museveni yasayiningira tufunye investor agenda kola eddagala bwe kasuba mu kale enjeru ago n'obeera wano nga gwe n'oludini ng'olina obuwumbi takubala mu magezi gwe funa akasajja ko ak'ebirevu okambaza ebirevu nga kadaga kayeyambaza ebirevu ne bakatwala ne kayimira mu bufaananyi ne keefuula ka investor ne kati pinati ekibasumbwa ku pinati lwokuba mukazi ate yeefuula nti muyitale gwe funayo mu Bangladesh omutwale mu maaso ga Museveni olebwa atakuwa essente gero to mu Tanzania omweru gwe funayo mu Tanzania nga gade oletenda magoye ng'alinga omuzungu Museveni bw'atakuwa essente gwe mpayo namagoye omu ze nkupangira essente bannayuganda bamuwa kata bino njagala bino nkole pulogulamu nga mugiraba mumpayo namagoye yenna ze baleetera essente okuva ewa Museveni nfunira namagoye ze nkuleetera essente kugambe bali bafa ku bazungu gwe kasitojja n'etteeka ly'ebisiyaga okulirwanyisa baamalamu madiiru Museveni ddiira kati bana ababonyabonya abanyiga paka ku ddiiru yo bw'eneekutuka yabanyiga naye gwe n'oludini okooye ennaku tugenda kukola akalango ku TV okooye ennaku okooye okubonaabona okooye state council pangisa namagoye olina omuzungu gw'omanyi mufere mwavu talina wasula tumutwale naye nga muzungu oba mweru olinayo kale enjeru kale mweyeruse mufuuka abazungu bannayuganda bamwagala ogaggawala mweyeruse mufuuka abazungu Museveni ajja bafaako kati sendo zifuna otya ng'ogenze wa Museveni anti akuwa ekitiibwa n'appointment agikwakula abatakulabangako ababeeramu ntabamanyi asanyuka n'agamba gwe muganda ngenda gwebanga owulire okooye ennaku yerusa mukazi wafuuka omuzungu omugala ettaka ndikolamu omusenyu mutwalire ekiproposal kyonna kati okimanyi nti n'oba muzungu n'ozoyimba Museveni nti okola ennyonyi akkiriza gwefuna akafereko nga mugenze ne concept yakola nnyonyi wano tulina abaana ababuusa ennyonyi abaddugavu gavumenti eganye bakwate tulina abaana abalina technology babakwata lwakuba nti baddugavu naye gwefunayo akazungu kakole akanyonyi k'abaana abatakabuuka mu bbanga bagenda kawa sente twafunye technician twafunye technology wano omupya ne bwafuna akazungu akakola mu maaso bukwata mmese bakawa sente ne gwe beera n'ekibanga kirugwala nga Bajjo bana basajja batusosola lwakkala tebaagala baddugavu bannaabwe ati nkugambye tebalina basomesaako bisomese they are just wasting our time kubalaga nti batufaako nti batufaako bana abasajja batufuka tebaagala nsi eno that's why nagambye nti fe opposition mumanye ennaku gye tulina nti temulina kwerwanyisa mulina kugoba bana abasajja bave muki mu buyinza kasita bava mu buyinza bwe Uganda egenda kuterera atufuka ne waana bagwe n'oludini mu busuuti nabo tebava ku nnyonyi kakati ate okulinya ennyonyi kakati katiketi k'ennyonyi kammeka ati kyentegeeza nabo baagala bazungu ati baba bakikola bakopa Museveni kuba Museveni obwongo buli mu bazungu that's why wano omuzungu akusanga nakkuba oluyi tolina polisi gy'omuwaabira n'omwetondera n'omwana essente lwaki akkubye oluyi bano abasajja abatufuga bakolonial master babinyo okusinga n'abazungu abatwalanga baserevale ati ze nkugambye nti neggwanga lyagwa lino eggwanga mwagala lidde engulu bannansi mulina okumanya nti fe abaddugavu abalugwala abaguba omusana lyaffe tulina kulirwanirira nga bannansi obwavu obukuluma buteeketeeke bano abasajja batta cooperative nga tebaagala mube na ssente mu nsawo batazi east mengo zonna kiki genda maaso okitega kyenkugamba kakati nga tuvudde ku topiki y'abazungu President Museveni state house ena muli kuno mutulaba mukama wamwe takyasobola tukufuga ggwanga mukama wamwe bwe buno obudde aweeyo entebe nga tewali kuyiwa musaayi yiba n'eki kibwemola ki olinga alikeeyaabu communication kiba kimulisaamu bamwekunya professor babasomesa ate bamwemolerako ati kakati olinga aliko amayembe olinga aliko lubaale nokankanya omutwe bwoti kiki omusajja sibanga nkola nammandwa nolodini oliko emmandwa kiki sawundi tomuyina
tugende maaso nze nkuwulira ssebo kakati next time boyitanga omuntu nga tondisogalaizinga nga bwotyo gwokola otunuulidde nze nakulaga kamera andi kakati omuntu akola wali ku tv ayinza oganuuliri mulala maamuluma ayina yaabwe ayina emizimu egimukuba oba nsese ku masanyalaze go mbadde nkubuuza nti ogambye nti tulina kukola ki ffe bannayuganda okusobola okwetwalira entebe yaffe namwe ne mbagamba temuwulira bannayuganda ennaku ke balume ke wambe bukasooli bwammwe ke balya ennyenguzi babajoge mulizuuka bwe libafuuwa muli ebikka namwe mutwoganya bwoganya ku tv temulina kyemukolawo akati bannayuganda bwe mama gatuwambe bano abasajja twejjemu enkwe twejjemu tribalism tuve mu butalotalo obwekito tubeere ne ggoolo saawa zino opposition yandibadde yina bambega babega Museveni bandi badde batweyininga abawala abalungi ne basula abaserikale mu mukwano embooko ne batweyininga embooko z'abawala ne ziraga muzeyi Museveni laavu ne zimugyako ebyama mwandibadde muvuma b'NRM ow'NRM mukozese bulungi akuwa ebyama bya gavumenti tosobola kuwamba gavumenti n'oludiini nga togiriimu alina ekyokubiri tulebere okubeera excited ne numbers abantu kansomeseeyo gwe tereza kamera simanyi oba bintu bebiteredde opposition ya Uganda tulebere kuddamu okubeera excited na numbers ne muhooza azifuna nebbalamu yagenze Masindi yafunye numbers nange nsobola okukola numbers nsobola okukwata bodaboda 3 nenkwata taxi 10 nenkwata emmotoka ne zinkulembera abantu bamagala ne bangoberera nekiggwa abantu abajja ku gavumenti teboogera nnyo era ajja kwewunya ng'omuntu agenda okugyako President Museveni ali asirise yagenda wa action omuntu alina action takangakanga tigwe nkutwala enkya opposition ya Uganda esobola n'okuwona ku Museveni lwagenda ng'omama gatubere serious kati ngenda basomesanga professor omuyekero omutendeke ng'omama gatubere serious tukendeeze ebigambo Museveni bwe yali ajjako oboti teyayogera nnyo yakozesa action kuba tulina okumanya nti Museveni tatya bigambo atya action oboti yatyanga bigambo Museveni tanyooma okimanyi bawamba obote omwana namusanga ku Nairobi mansion namugamba no bakuwambi batuuse obote n'anyooma baani abo kati Museveni tanyooma kakati ojja kwewuunya nga akasajja ka bodaboda akawunya enkwawa akatayogera ke kajjeeko Museveni nga ffe abantu balowooza tulina following Museveni atumye okukola ki okujjako kubanga tuli excited n'enduulu opposition neyeekolerera relevance batuwaanye wowe enduulu opposition balina okufuna sente balina okukkiriza bafusala amagezi babbe Museveni sente Museveni najjako oboti yakozesa resources z'obote ne kayiira tebakikulimba tosobola kujja gavumenti ng'oli mwavu okwekalakasa bakuteekateeka bakuteekamu ne sente sikwa bigambo abaavu tebajjako gavumenti that's why Museveni yasoma akatabo ka Machiavelli nti baavuwaza obafuge mulina okumakinga sure nti muli balina information gye bafuna okuva ku babavuganya ne bano bablockinga information bwe mmanya nti n'oludini olimbega ate gwe mba nkwagala nnyo kyenkola sikuwa byama byange ne gwe nkujjamu ebyama nentuuka gyenkola nkusembeza ne bali bajja kulaba bakusindika eri opposition ya Uganda ejja kola golimbega gwe simanyi wabba toli waffe ebyo byekisiru tolina kyotugamba Museveni ne Katumba Wamala bali mu gavumenti za njawulo bbiri Museveni yakozesa nnyo Katumba Wamala okupenetratinga gavumenti y'obote yasembeza nnyo Katumba bagamba nakugamba wano nti Museveni bamugamba nti Mutebire akuliddemu olukwe namugamba muleke bwe yakomawo yamwabwa gavana ne basigala bakommunikatinga ne Mutebire tulina okukyusa ekifaananyi Mutebire yasigadde wano yasigala Makerere yamulyamu olukwe n'atagenda na Museveni kiringa ssaawa zino zenenkera nenva ku mugendo bavumanze kifo kyokundeka nenkola ebyange bano bagenda ku ggoolo yaabwe ne bagamba eyo gyolifuna engeri gyolwanirayo basigala beesiba ku Bajjo nti yatuliddemu olukwe tujja kuba Bajjo paka kuwulira omuntu njagala twawule twebuuze opposition ddala yagala buyinza yajja abantu kugimanya oba yajja kukola sente oba nduulu njagala mwejje mu bwongo mwena bawuliriza Bajjo nti enduulu bakola nkola tezijjako Museveni strategy yejjako Museveni alina waagala natafuna bantu bayagala bakomako Muhoozi tafuna bantu bayagala bakomako Bobi Wine tafuna bantu abafuna Besigye tafuna bantu jalaga kakati wano opposition nafuna master nene alabanga ajjeko Museveni kitali kituufu kiwedde tulina kudda ku drawing board tukolera strategy y'amagezi bwe twatandika ku training abakazi balungi tulina ku training ababbi
Museveni yatraininga nga Bajjo Kayanja ne babba emmere mu nsiko. Tulina okutraininga aboogezi abakubi b'ekikopo ba Bajjo. Tubabangule nti public obanga otunudde mu kamera bw'oto oyogeranga ebintu ebizimba omuntu. Toyombesa ba presenter. Okitegera bulungi ngamba kati opposition ebulamu training y'amaanyi nnyo okujjako Museveni. Opposition yano yajja kulaba nti Bajjo Mbega n'Oludini Munyampi kasa tonsemberera. Ate nze njagala nnyo Yesu Bayibuli. Yesu yajjirira boonoonyi. Singa ffena twali batuukirivu Yesu teyandifiiriridde. Bw'obanga oli opposition jjirira abo aboonoonyi. Abatali babo kubanga Bajjo oledde Bajjo tomuteeka Museveni kyakola watufugidde emyaka 4. Anoonya ba Bobi Wine. Anoonya balabe be basembeza. Anoonya ba Mpuga. Basembeza. Ne kakati opposition Museveni mwagalo batumwagalo ino muyigirako ebyobufuzi. Ona kugamba nti Museveni bw'aba agenda kugoba akuwaana. Museveni ye muntu gwe mutesa naye ku macha wano ng'ekira agenda kuwa obutwa. Naye n'aseka nawe n'akongera ne munyone chai. Ne promotion n'agikuwa. Gaba magezi ga bukulembeze. Obusungu tebufuga. Ayinza n'okugoba emyaka 10 maaso. Naye nga yagoba kati. Kubanga nagamba tunuulira Amongi. Tiyamuwanye nti Amongi simanye enguzi biki. Gwenda kyalikola Amongi Speaker wa Parliament. Nkyogedde ku TV nkizeemu. Mbukira. Yagenze Bukedde n'amuwaana n'amugamba nti Amongi bamuwayiriza mbu ali enguzi babba kati manya nti alina kyagenda omukola omuyekera bw'akola. Sinali ngamba His Excellency ku lutalo lwa Mpuga temwanduludde mu kamera. Mwandilusootingiddeeyo mameka Mpuga n'omwefuulira ng'ennaku wabula ennaku 2 n'otomuwa kaadi. Kuba n'omukola kyokola ki? Kyokola. Ne mutalaga nsi eno nti mukaayana. Mwatuuka. Ate Mpuga gweowa n'obuvunaanyizibwa obungi yani mwongedde ne promotion. Namwe kati genda onkolere office zonna eggulu. Kubanga Nuupu wangi weetalina office. Nuupu wangi weetaaga penetration mu ggwanga. Kati omuntu ngoyo omutikko obuvunaanyizibwa nga bungi. So toyomba tokayanira kano kantu katono. Museveni yasanga kayiira mu nsiko. Teyatunulira kayiira. Yasanga bankwanga. Okumanya Museveni musajja mubi. Nezo notices sinkadde. Ya asinkadde zensikola. .com talina makulu. Facebook, social media, TikTok tebina makulu. Leka naawe. Tebikyalina makulu ebisize n'okulemeza Museveni mu ntebe. Ngabitambuza mu. Kubanga saawa zino Museveni ateekawo diversion ne mwevuma. Ne mubeera ku ekyo abandi badde ba planning okumuggyako ne mudda mu kwevuma. Ne mukola obufaananyi bw'abantu. Ne mutandika ate kwerwanyisa Museveni yabakola akabadi kuba muyeekera. Ate mwekuba mwekka opposition. Dr. Besigye atyo okwekalakasa gambo yombega wa Museveni. Museveni yabateekamu kye bayita intimidation. Nti wantu waliwo opposition asobola kukola activity ne batamukuba propaganda. Propaganda yasinza okusula opposition. Tinudi n'obanga ogenda kwekalakasa ng'ogenda kuggyako Museveni. Bagamba kati Museveni yamutaddewo tugende tufiire bwereere. Kati Museveni abafugidde mu information na intimidation. Nti temulina kye muyinza kukola kumuggyako. Kubanga waliwo abamonopolizing opposition. Tibobo kai balina okujjako Museveni. Walona abagamba nti Museveni waffe fa bagenda omuggyako. Oyo atutameta wagira. Ne bablockinga n'omuntu eyandibadde serious agenda okujjako ani? Museveni. Ne bamutiisatiisa. Museveni taggwawo mayifule ne bamukuba tosobola mumalawo. Nyanja. Museveni akutte ennyinda asike, ow'okugulu asike, ow'okutwatwale. Museveni bagabana mugabane. Tebamukolerako mu lulu. Tomukayanira. Zerabo ngamba mutuva mu Nuupu nga nvaamu nga mukulekera ng'akulema. Tuvira mu struggle yaffe. Bonna lwaki otuwesiba toli wankyuka kati ekyukakyuka y'abano ya social media nakabampade na views si yakutuka ku kinyusi. Tulina okufuna common message erwanira abakazi ababonaabona. Tulina okugoba obwavu tufuneyo causing opposition yegatte kale obwavu butugatte tujja abantu mu bwavu. Ababaka ba parliament batuyiye opposition nibadde esooka kulongoosa nnyumba y'ababaka ba parliament abatalina kye bakoze ku byalo byabwe. That's why in sawa zino gada balaba nti Nuupu ine ekizibu n'opposition nti abawaana Bobi Wine babamuwaana kusigaza bufo bwabwe. Nti alina kujja ku TV n'awaana nnyo Kyagulanyi n'agamba nange tasobya bannange tabba Kyagulanyi nenga tamwagala ng'amuwaanako kafo. That's why ndize ndi wanjawulo ngamba nti kati nagamba mpagira Kyagulanyi muwagira kwa alali because sina kye mubalako saagala kaadi ye. Nze nzija ku TV ne mwogerako amazima banyiga ne banyiga abanyomba ne bakola ki? Ne muwabula ate ne bikola byemukola ki? Kakati Kyagulanyi yalina ekizibu ekyo nti bamuwaana nnyo lwa interest zaabwe. Nti bw'ojja ku TV nti population n'abantu ba wansi babamanyiza tulina kuwaana ani?
mu babaka ba Nuupu muyinza okubamu omubaka omwayagala Kyagulanyi zaake abasigadde bonna bamuwana lwa kaadi bano bashami mu malende bola batijja baagala bufu tebamwagala mpayo abakazi shami mu malende bakolidde mu Kampala nonga nti ndi mu parliament awo nesifuna bagalo child development training oba bempa paadi tetumugoberera bugobereza kakati mbula byakoze kati mbugamba nti bo bayina butibo obunisiba nkigambira bwe buzibu mu Uganda bugendo sigalamu nti wana nnyo Kyagulanyi vuma nnyo mu 7 kiwedde wano omuntu ali serious abasobola okujjako mu 7 bemmanya bali kwale Bobi Wine Lukwango Besigye ne zaake ali nanga wonteka bwa nange sina kyembala sikwesiga anti sagalo nesige nengambe byenkola sina kyembala kwasabira gena mu parliament kati tonesiga ompa musala kala tonesiga kati ompa musala ki anti ngamba nzijira ku kiri ekikadde nenzija ku kino nengamba GN eyinza obutagenda kati gye mboteka kati gwaki tojja nokola giyayo anti bwe busirusiru bwe mukumbide mu bantu tamanyi anti kyembadde nkugamba kwe training abantu butavuma ba presenter bandi presenter baba musiro ino muvuma kwa kategori kanyambi totegeera ka presenter kama kesuluko naye kibuzo kyange okitegedde mbadde nkugamba nti lwaki sikuteekamu nzijja mu Museveni kali mujjeemu zibadde ngamba bantu ate abasobola okujjako Museveni mwendi kuba byenkola bimujja anti goli mukwano gwe ajja mulumirirwa ali mulumirirwa Museveni afuuka ddi mukwano gwange nali mbaddeko mukwano gwa Museveni kyegaane sibangako mukwano gwa Museveni byafaayo byo byonna nze Bajjo sibangako mukwano gwa Museveni ate abasajja batusosola naddala ffe bamukasa tonjogeza bintu bingi bwe yakulaba sakala tonjogeze batusosola Bajjo Museveni bwe yakulaba tunula mu kamera yakugamba ki waliyo nga ndaba ati ko binyume kade yali nakyo kyogere binyumiza abantu ekyaki binyumiza abantu Museveni yamulaba ne baba bamukwano ngamba wali kati gwamanyi yogera ndozo olabya abantu baagala yogera kati yogera ayandaba kyentegeeza nga tonnakyuka ava by'okukyuka nze sibangako mukwano gwa Museveni ebbanga yali akwagaza nabbanga mubbe anti nga yamanyi oli mukwano sibangako naye akimanyi akimanyi bino ebintu birimu ne tribe tasobola kunjagala kusinga bannange era bwe mba nali nfunyeyo nalya mukunkumuka abali ebinene gye bali besobola kwogera bamukasa batuwaako bukunkumuka kutwejjako agende kiganda kigende era otakulimbanga nti Museveni alina mukwano gwe mpozi nga oli wa kika kye oba nga oli wa ggwanga lye awo ba mukwano gwe bano abasajja batusosola mukasa okufuna ekintu mu gavumenti muno nawulanga kimbaga bane Museveni ayagala Bajjo ebigambo byammwe yekemiko wammwe yali kemiko kakati abasajja abo tebasobola kwagala nga gwe mukasa singa nali twaheha awo nandigambye ndi mukwano gwabwe balina kibaita yo tribalism master of tribalism ate bagivumirira anti Museveni mugezi kyakola si kyakulaga mukasa ofunayo kwofunye mwarwana sagala kwogera bintu ku TV bireke bwe biba bikambo mukasa ofunayo kwofunye kyovulanga ebiganda tuli bisiru twandibadde tweyagaliza abasoga abaganda n'amawanga amawanga twandibadde twegatta ne tujjawo tribalism ne tweyagaliza soga baganda bagisuba kwaba n'abasajja batufuga basosoze nnyo kuwaayo akantu bakakubu n'otuuyana n'okaba n'amaziga ebyaddala bano abasajja basosoze fe tugumira bugumizi nsi n'ogamba okola obulamu bwange bino kambireke ensi etwale kyeyagala aye eno fe twawaananga gwe bananyini Museveni bamumanyi ate nga bali mu opposition kambaleke kambasonyiwe bwebanga gwe kasaada nga gwe mukasa nga gwe odokolo okyabonaabona nnyo nga mukasa eyo kankomaawo kulo sefute yange mukasa bugwe Kyagulanyi kati Kyagulanyi bamulabanga mbwa tebalina mubegerako bubegezi that's why abantu mwenna abakuba Kyagulanyi temusabiranga Kyagulanyi kyova sagala Mpuga agwe sagala Kyagulanyi agwe be basajja abatukwatiridde balwanye era nze mbalabanga akasuki kyova nga sikiriza ntalo mu bo mubalekewo banaye babeerewo bamukasa mutuleke tubeerewo fe aboogerako site council naye kendeezaamu fe muntu bwe mulina abazijja kola netwogera ku basajja abo abatatya abasajja tebatwagala abo abasajja abo tebalina laavu ntuufu erife otegera buli kyengamba banaye buli asaba Kyagulanyi okugwa buli asaba bamukasa okugwa tosaba
Kobe tulivaawo ate bali kujoga nnyo okusinga ne bakujoga kati. Olaba bakujoga kati nga we tuli twogera. Olosinga Kyagulanyi taliiwo. Ogakyandi badde kitya. Abasajja balina akamanyiira abo. Bamanyi bagaya bitubigabireko. Fe batuwa kibayita residues. Ebifise bibatuwa. Kakati bannayuganda mwebeereremu. Mukwate bulungi abantu bamwe ababeererawo. Muyiga okwagala abantu. Tubemba temwagala Kyagulanyi mumusabire. Musabire ba Mpuga, musabire buli musajja ajja ku TV ng'ayogera ku mbeera embi gy'olimu.